ani come on wocho tonategeera wekiri nale jako lulimi lwali mutashabe luli allegorical therefore ebyo byonna nabbi agezaako okulwanirira kiri kino kye kyasembayo nabbi Muhammad kye kyaddira ekisembayo kyasembayo kigenda kyogera bulungi nyinza obutakyogera bulungi nabbi Muhammad Osama ajja amugamba nti abantu bongamba mbaduumire tugende baganye ku makya bagambe tugende baganye ku ssaawa 4 bagambe tugende baganye kati ku ssaawa 9 baganye n'akomawo ya Rasulallah wabeeranga waliyo ekivumo ku nsi kuno ekyali kivumiddwa omuntu kyonna tebakireseeyo ku nze lwaki bagamba sisaana sikolaki ani ye nabbe kye yategeeramu tiyategeera nti bavuma Usama nabbe kye yategeeramu ng'ate yali tawunze nga enjogera era egamba nti ono omusajja awunze ono omusajja avuddeko ye tavuddeeko kye yategeeramu yalowooza nti bali ku ye Usama biyitako obuyisi naye bali ku ye ekyo nabbe kye yategeera nga taliimu wadde oluyungo yagamba Ali amujjanjaba na Abbas taata w'omuto ne muganda we mumpalule ne bamuwalula nga bigende biwala ttaka ng'ebigere biwala ttaka ne bamuyingiza omuzikiti bamutuusa mu muzikiti yagamba bw'ati ayuhannas bantu mmwe ayuhannas ma maqalatun gambo ki tiyagamba qawlu yagamba maqala ma maqalatun gambo ki balagatini erintuuseeko balagatini an minkum nga diva kummwe anta amiri Usama nga mukorokota kye nakoze okubaduumisiza Usama okubafugisa taamiri Usama okubanga nalonze Usama okubanga ye mukulu wamu fa in ta'antum wemba mukorokota kyenkoze baali bakorokota Usama baali bakorokota appointing authority yalonze wemba mukorokota kyenakoze bwe mutowe mwakikorokota bwe nabaduumiza kitaawe Zaidi bye bigambo byennyini bye mwayogera wallahi Zaidi bwe mwankorokota luli Zaidi yali abasinga mmwe ebigambo bya nabbi Muhammad gobo gamba nti mpaka olukala lw'abasahaba abasinga kye nabbi yayogera dda yagamba nti abasinga Zaidi muddu ate kati gwe omanyi balala Muhammad amanyi balala ontegeera wallahi mbalayira bwatu yagamba fa wallahi kitaawe woono omwana yali abasinga mmwe wallahi mbalayirira ne mutabani we mwenna basinga kati aliba onoonya basahaba abasinga ekyanabbi lwaki opanga ekikyo opanga ki yogera ekyanabbi kyeyayogera tewetawaanya yabagamba nga bonna bakuŋŋaanyaawo baganya okgenda nti Zaidi omugenzi taata waabwe taata w'omwana abasinga mmwe noono omwana we mwenna basinga statement ya nabbi ate kati gwe onoonyaani Zaidi oluvannyuma Usama nabbi agenda okufa nga ejje ly'obusiraamu nga wansi waalyo waliyo Abubakar Omar Uthman Abdurrahman bin Auf Sa'd bin Abi Waqqas Zubair bin Awam abo bonna hadithi ennimbe beyawejjana hadithi ennimbe beyawejjana baali wansi w'amagi ga mwana nga mwana yabaduumira
nabbi agenda okufa ng'abo Usama yabali waggulu kyakyuka kitya kyakyuka kubanga ekifundikwa nabbi kye yasiba Gadir ekifundikwa nabbi kye yasiba Gadir kyataggululwa Abayisiraamu tebagenda kutereera okusira ku nabbi Muhammad Abayisiraamu tebagenda kutereera paka lwekiri ekifundikwa ekiriddamu ne kisibwa ku Mahdi Allahumma salli ala Muhammad wa al-Mahdi al-Muntazar Mahdi alindiriddwa oyo yagenda okujja n'ekifundikwa nyinza n'okuba nkozesa ebigambo abatamanyi nnimi batandise bikaluubirirwa kifundikwa nabbi yasiba ekifundikwa nekisumululwa ekigenda kuddamu kusibwa ku Mahdi abasiraamu bonna gwe balinze n'abatali basiraamu gwe balinze alindiddwa ensi yonna era mwita Mahdi Muntazar Mahdi alindiriddwa ensi yonna authority ya nabbi Muhammad okuddamu okubeera restored ng'ekifundikwa kye yasiba Gadir kimaze okusibwa Imam Mahdi. Assalamu alaikum.